Era nze ndaba abantu ku TikTok abagezaako okuwalampa Nusurah n'enseka. Kubanga nagenza okutunula mu ndabe ani oyo ampalampa. Nga singa mbaddamu yadde akagambo kange kamu. Inze musiru. Ate nakuwalampa naye ayaka. Okwaka ki? Ton comparing n'abantu ng'emitwe gyavaako beetaaga rehab. Kala muzifaanaganya. No. Nze sina right evaayo kugamba beautiful. Bayina kuŋŋamba yo beautiful. Kati buli wala omuntu ng'ekintu akyesibako nze ndi mulungi aba waakwekanika. Yakubanga sindi onagamba bobanga onzalawa lwaki oti ntimaate. N'asooka akwata akasente oba yakeewoze ku weewule. N'anfunira bapikkereri. Pikkerere ne maidi wange tamanyi nti oba gyali. Ne bajja ne bayuga ne boogera kino ne boogera kiri ne boogera. But it's me who has to come ne mbagamba kati talk about this. Oshegera kati bambi ngolaba bafayiro lo moda boogereko. Kale bwe naba siri busy. Njaba kolera yakalala buli muntu muwe mention. Naye kyasinze okunsesa. Obadde abantu batrendinze obufaananyi. Batambuza omusajja atya? Awo. Atya? Omusajja. Kati atoe okumanya bannange mukuza abaana mubamanyise ate mubategeeze. Ngenda okulaba bandipaka abantu naye ng'ate nze ali mu gomesi. Bana abalala bali mu ngoye eza bulijjo. Kati nze nsobola okuba nga ndi housewife ewaka. Naye nga sinonoza enkoko yange gyekoze eki? Gyeyitiridde nga nze ina kujjanjirya kuba bagamba buli woonoonyereza enkoko kyeridde. Izo kulema okulya. Omanyi nabadde simanyi nti ndi munene. Nakola kalive kamu ne kasaasaana Kampala yenna. Waliwo ekintu kirabye ekyadde kitrendinga ku muyimbi wa fono ow'abakyala. Bruno. But I know where the problem is. Abawala mugenda ne mulowooza mbu because someone is a celebrity, that person has money. Those people are surviving as we. Mumutegeera omusajja omuvubuka oli tannayagala kuwasa ye alina omuntu we gwakola ki? Gwayagala gwamatira lwaki omwesibako? Nze Bruno muwagira nagamba dda. Simulinaako yadde akazibu. Ate alinga nze. Nze tontiisatiisa ngenda kulabisa. Kati nkugambye waba yagamba ki Bruno kakibi. Nze ngamba wama brother, thank you for the good job. Continue. Yes. Bando tobafuddeeko bino. Paka we baliyiga nti temwesiba ku muntu. Bruno bw'ogenda n'omwagala takugambye I want you to be my wife. Oshegeera abana bamuyinjala nga beetaasa bannange bujja mutuvuma. Naye era nze bujja sikwata simu ya Layisa, simu gye nkwata yiyo kale yakakadde kamu kokka kati munnange lujja. Bali Nusurah asumulwa birabo kati birabo ku birabo. Twafunye boxed. Pozi bagikwata batya anti amalo tubanye mu kuyiriba. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Maria Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017
66992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Nze lujja ewa Nusurah beauty specialist. Ewa Nusurah ku Nusurah beauty shop. Nusurah beauty shop wetuli olunaku olwaleero era nga musanze buli kimu kitambula bulungi. Of course ngera wezijamba gamba nti yomu ku bakyala bakugamba nti ndaga abalungi nojjayo Nusurah. Lujja kansoke mbuze ku balabi baffe mbalamusizaako bannyabo ne bassebo. Erinnya lyange yenze Nusurah Kasi nga ndi mukyala mutunzi wa bizigo. Edduuka lyange lisangibwa Nankulabye Katale. Mwebale ejo gyonna gye mutuusaako engalo. Ba client bange sina bingi bya kubagamba, nsaba Mukama ayongere okubagabirira ensawo ereme kkaliranga anti mulembe gwakunyirira. Tulina okuba abakyala nga tunyirira nga tulina ssente ebintu bitambulirawo. Ng'olabika bulungi Nusurah. Ekizigo nze akitunda nze kakitabula kakisobola kufaanana bubi. Ate wagaana ebyokwekolako oba nakyo? Because omuntu omala otereza skin bino makeup abeera addition. Nyongereza bwongereza naye kale nze ate buli wenkuba makeup mbijja we baŋŋamba. Oli mu mbeera ki wano wenkusanga? Embeera nnungi ddala onsanze naawe ndi busy. Oli mu mbeera nnungi? Ndi mu mbeera nnungi ddala. Abakyala abansupportinga abami bansupportinga anti tugenda mu festive season. Kati oli tajja kugenda wa nazaala we agende wa Sezaala nga musiiwuufu. Tulinamu abagole baffe kati yene essaawa period buli muntu mwe yeetereereza. Katulina abaana bano abaffe balinze basama. Bulijjo okugamba abakazi bakufuna bubi nga twogera wano. Kaakati essaawa eno ndowooza owulidde amaanyi awo ekintu okiraba ku TikTok. Munnange anti waliwo abaana abakuzibwa ne wabeerawo n'abaana ng'ensi ye bakuzizza. Yes. Abakuzibwa be batya ensi beekuzizza be? Abakuzibwa be bantu nti Nusurah buli waayogera batwala obudde ne bafumiintiriza. Kati bano abaana ensi be yakuza. Ate ekintu kye njogedde kubanga obuzibu obubeerawo lujja. Waliwo omuntu ku nsi nga yagamba siwabulwa. Naye badde okimanyi nti nze nange kennyini kamwa koogera funa amasimu nga agava mu nsi mu bitundu ebyenjawulo olinaga Nusurah wano watambuddemu bubi. Kati bw'okyawo okumanya n'okutegeera oba tomanyi oba totegeererako ddala. So munnange nze ndi bulungi siina ttabu. Ba client bange bakyajja ate kati beeyongeredde ddala. Abafuna obubi buzibu ki? Siina nnyo banfuna bubi ge mazima naye just ba idolers. Omuti kasita gubeerako ennyo ebibala amayinja gaba maki mangi. Ate kati naawe nza trendinga nzaaliko. Kati buli muntu aba alina okweripako kitegeera. Naye nze sagala banfune mu bubi. Nze ndiwo nga nze omuntu okuleetera abaana omugigi omuto ogugenda okujja balabe nti kisoboka. Balabe nti omuntu osobola kuba mu bulamu obulungi. Omwami abeere addition. Sagala omwami abeere capital. Njagala omwami abeere addition. Njagala omwana ategeere nti okuvaayo n'owemula okuvaayo n'ovoola tekikufuula wattutumu. Osobola okujja n'obuwombofu obw'ekitalo n'oyogera ebyo by'olina okwogera n'osigala on top. Okitegeera nze okuva lwe nayingira ebintu binene eby'obutaala seeyambula sivaayo nti nvuma ono sivaayo nti mpe muddo ono naye people love me, they keep supporting me. N'amagezi lujja nze sitoma abantu abanjagala banjagalira ddala era baŋŋamba kimu Nusurah totuyiwanga nsigale nga wendi. Era nkubiriza omwana ow'obuwala yenna ali eyo. Naye kati basista bange saagala kugamba nti ki nina generation gye nkyusizza. Abaana batandise okukola lujja. Abaana basiba bankubira amasimu ne bagamba kati Nusurah twagala otufunira emirimu. Okitegeera balina ebintu ebimu bye bakyusizza. Kati nze ndwawo n'okulaba awo omwana ataddeko ezo enjala ezo ze bateekangako ennyonyi ndwirawo ddala sagala nkulimbe. Batandise okukola obuwala bwabwe obuli medium. Ate kati abantu nekino nti nze ndi kweyombekera ndi proud. Enjogera bagikyusizza kati. At least oli agamba ndi mufumbo omwami n'omubuuza ali wano asekawo. Oshegera nti bagenze bakyusa ebintu ebimu abaana kati bakola. And I'm loving that. Kiki kye wayogera mukazi muno n'akifuna obubi? Ogamba bino ebibadde bitayita ku TikTok. Wayogera ki ekyo? Wali oyogera ku lujja nze nganze omuntu
sirina kintu kye ŋŋamba nti ono omukyala mubi nti oba ono omukyala mulungi. Nusurah nyinza okubeera nga ndi mulungi ku face naye nga obwongo munda ate sirina. Kati ate ng'oli face ye si nnungi wabula ate nga nsinga obwongo. Kati tusanze abantu ku mitimbagano gyaffe kuno abatadde abaana mu depression n'amalako omwana oyo yagenda inkuba kyeyo emirembe. Abantu ne batya nagamba akati nze kamafiga gange gano banansanga batya oba nga njiriba banansanga batya nga nkola mu dduka lya gundi kambeere waka kiretera abaana okwetunda nga tebandikoze eki tebandyetunze. Kati nze nvayo kulwanirira abaana baveyo express kati osanga otyo omuntu n'agamba omwana omuto oba tokwata iPhone oba muwala wa kisiraani oli kyagamba. Twagala kati tufollowinga abantu abayina impact gye bagatta mu bulamu bw'abantu abalala. Oshitegeera nti omuntu ajja kungoberera agambe Nusurah oyo mukazi mukozi. Oshitegeera nze ndiwo kuwa direction bana abaana generation yenejja omwana yegombe Nusurah naye nga amanyi source of income ya Nusurah akola atabula ekizigo kye oli ne waba tatunze bizigo alina business ne ajasobola okukola. Kati munnange bangalo bunani bano obuzibu bwe babufunira ono n'ayogera kino oli n'ayogera kiri n'ayogera kino naye nga omanyi nti ekikumi tekikyawo ate golodi yenna ayita mu muliro. So omuntu okuba aweera osanga ebizibu bingi nnyo mu bulamu. Golodi ayita mu muliro. Kati nze ndi golodi. Kati omuliro gwe tulaba. Omuliro mungi lwakuba nti gubulamu. Gubuliramu ddala. Zabale bwe nkusangidde wano. Oli mu katengo kere. Sirina katengo konna ndi bize nkola mirimu gyange. Ndi bize lujja. Abantu bakweba motivational speaker. Bantu kikaaki baawulemu. Nti mwogera ebintu naye si mmwe beri hivi. Bantu kikaaki. Kati nkugambye tulina abantu muno mu Uganda yaffe mwene ensi nga tebamanyi ate tebategeera. Mweno Uganda. Okubanga tomanyi ate nga totegeera n'obigatta oba oyiseeko. Ku basajja n'abakyala percentage ennene egwawa. Abasajja bonna bakola. Oshageera obuzibu buno bubadde nnyo mu baana ab'obuwala abakyala. Era kino njagala nnyongera okukikaatiriza. Omuwala yenna ali eyo oba oyina akabina kanene oba oyina face nnungi eringa eya Nusurah oba oyina hip zakula zitya njagala mbategeeze nti twali tulabye abanene mirembe engalo. Buli kintu kigwa ebbeeyi, buli kintu kigwa akatale, seasons change. Era guno omulanga nkubira abasajja mubeere n'abakazi abalina potential in mind. Muve kuba n'abantu abeera nti balungi. Yo obulungi kyeki? Obulungi kyeki kubanga nze omuntu gwesoga nti bannanga omukyalo oyo mulungi mba njagala omukyalo omukozi alina kye yeekoleddewo. Oshitegeera omukyalo oyo gwosobola kati tulina abantu abamu nga singa omugamba mpa ku simu yo maama wo wuuno tandika okumulaga byokola ng'awunga. Era kino kidda n'eri abazadde bannange mukulize ebiri mu simu tasobola biraga muzadde mukulize abaana mu ddiini ate n'abasajja muba muwasa abakazi mugende mulabe towasa mukazi inga maama we mu bufumbo yaddukayo talina na location oyo omukyala bw'ati agenda kusumbuwa senga izo baya mutereeza. Senga okutereezaani omwana oyo atakula na mbwa teri mbwa azaala pusi. Embwa ezaala mbwa teri mbwa ezaala pusi. Nze lujjo ndaba maama Nusurah ne mmala ngendayo nga ntaddeko ezo enjala ezo empanvu. Owulira bulungi? Era yangamba gwe byonna bikole tojjanga wano ewange ng'ofuuse ekyerolerwa oyitangawo buyisi. Y'ensonga lwaki ondaba wano. Ofunye laavu ya maama. Si laavu ya maama. Maama we baba balaga mudi bulungi. Oshita kunyigiriza. Talina wanyigiriza. Era abasajja woba ogenda okuwasa omukazi yenna oba ogenda okwagala omuwala yenna mukole research olabe omuntu gw'ogenda okuwasa ava mu family ki. Ojja kugenda ewaabwe w'omuwala ng'omuwala gw'oliko maama obufumbo bwamulema kati omuntu bw'ati abagenda kuwa headache. Sikulimba. Nusurah. Ebintu bikyuse. Ebintu tabikyuse era nze ndaba abantu ku TikTok abagezaako okuwalampa Nusurah n'enseka. Kubanga nagenza okutunula mundabe anyoya ampalampa. Inga singa mbaddamu yadde akagambo kange kamu. Inze musiru. Akuwala mpaka tutunulye ekifaananyi wooli wano. Kyogamba mbu bwe babateekaawo. Nze lolo moddo waabwe.
Nusurah. Nze lolomodo waabwe naawe. Ate nakuwalampa naye ayaka. Talina anti okwaka ki? Ton comparinga n'abantu ng'emitwe gyavaako beetaaga rehab. Kala muzifaanaganya. No. Kakasa. No. My love, nedda. Daba nti. Ava ku bintu bya make-up otunulire n'omuwala aliko original. Omuwala akola. Omuwala atemanyi nti mulungi. Tebiri mu filter kyemmanyi. Nedda mukwano. Gwe nkumanyi obeera kunna. Omuntu oclaiming and nze sina right evayo kugamba beautiful. Bayina kuŋŋamba yo beautiful. Kati buli wala omuntu ng'ekintu akyesibako nze ndi mulungi aba waakwekanika. Naye nze ebyo si byenfaako lujja. Nze njagala abaana baffe omugijjo gugenda okuddawo. Guleme kubeera nga gugenda eno togge. Okitegera kubanga abaana balivinga fake life ne batwonoonera generation yaffe egenda okuddawo. Gw'omuwala n'obeera ng'oli mu bulamu bulungi tolina source of income. Kiki ky'obeera okola? Omanyi abantu puli aboogera planned kid. Nze njagala okubategeeza omwana gwe bayita planned kid. Aliwa. Omwana gwe bayita planned kid abeera biza tamanya na Nusurah. Planned kid. Tebakola naawe. My love. Ayina ebizimbe bya kitaawe nga 5. Ayina okugenda alaba amasannyalaze gaaka. Ani asasasudde rent. Okitegeera? N'obudde buno obwaffe ate bo tebabulina babeera so busy. Naye kale lwakuba nti nga womanyi naawe abantu buli wobeera tolina weesiba ku kyotali. Ya ekyo kimu kye nategeera. N'okyenyigako. Muganda wange Kampala ng'eyina abagagga. Olowooza singa tebabeera ku TikTok nga batrendinga buli kaseera obalabawo. Babeera busy. Naye omwana alinako abagagga awo. Abagagga. Addeyo kati. Addeyoko. Waba abagagga yabayinako. Addeyoko tulabe. Oba yeekubisawo bwekubisa serefi bwati ekitakyasoboka kubanga lwakwa kalenze lujja nkolagana n'abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi ate nze nteekamu abantu bange ekitiibwa. Nze nafunye amasimu ag'enjawulo ne gaŋŋamba madamu totuyiwa kubanga omuntu gw'oyogerako taliwaffe na maidi wo kumwogerako. Oshegeera kati ne bavaayawo ne bajweteeka ebintu naye kyasinze okunsesa obadde abantu batrendinze obufaananyi batambuza omusajja atya omuwaawo atya omusajja kati atoe okumanya bannange mukuze abaana mubamanyise ate mubategeeze. Ngenda okulaba bandippako abantu naye ng'ate nze ali mu ggomesi bano abalala bali mu ngoye eza bulijjo. Kati nze nsobola okuba nga ndi housewife ewaka nenga sinonoza enkoko yange gyekoze eki gyeyitiridde nga nze ina kujjanjirya kuba bagamba buli woonoonyereza enkoko kyeridde eyinza okulema okulya webale nnyo. Kati awo ne guggwa 0. Kitutwala ku kiri nti kino kyogamba abakazi balekerawo okukaabira abasajja. Ate n'ekirala I want people okubeera nga they mind their own business. Lujanza bwe navaayo nenkola omanyi nabadde simanyi nti ndi munene. Nakola kalive kamu ne kasaasaana Kampala yenna. Kaakati omuntu nze gwe nali nsindikira message nagimusindikira mu bulungi kuba yasooka okuntambaala n'ayuuguma n'atintima yakubanga sindika onagamba bobanga onzalawa lwaki otintima ate n'asooka akwata akasente oba yakeewoze kuweewule n'anfunira Pikerere ne maidi wange tamanyi nti oba gyali. Ne bajja ne bayuga ne boogera kino ne boogera kiri but it's me who has to come ne mbagamba kati talk about this. Oshegera kati bambi ng'olaba bafayiro lomoda aboogereko. Kale bwe naba siri busy nja bakolera yakalala buli muntu muwe mention. Nkubuulira mazima. Awe tuli kati. Nze sina competition zemberamu nti za kuwemula. Nze competition yange ndiwo okulwanirira oyo atasobola kukola ki kwerwanirira. Ate naye kirala lujja kye njagala okubulira abantu bana bakozesa social media bagikozesa mu bukyamu. Kati najja kuduka lyo omuntu namugamba gwe ontunulidde bubi ngenda kudda nkolerera live. Oshegera kati I want people not to fear them kubanga nze bye bonna bye bakoze banyimusizza webati bulijjo ndi mu banka kati bampanise mubire. Ate abasajja basiibye si basajja bokka abakyala nabo mwebali.
ensonga ozikoona okoone walumkoonera ddala batugambye Nusurah watutaasiza abantu abatubadde wano kati abantu balowooza mbu bw'ovaayo n'oyogera ennyo bw'ovaayo n'ovuma. Not everyone in Kampala is even on TikTok. Oshagera, not everyone is stupid. Oshagera, so abo balekane ndi golodi so kati ndi mukuyita muliro nvayo nga ndi wa bbeeyi nnyo. Abana tebanoonye kabwino teri bwino muleme gwa bwino teri bwino muganda wange bwino gwe baleese yooyo nga bakutwala mu bitiibwa bwino lujja nze abantu bamanyi olugendo lwange nze nkola from Monday up to Saturday. I'm always there on my shop. Okitegeera ate nze ndi mukazi muyiribi ndi proud muyiribi era bwenvayo omuntu nempulira nga agamba bannange ife si buli muntu nti ajja kuyiriba omanyi lujja abantu balowooza omusajja okera ku makya n'akuwa emmotoka n'afuna apartment wakupangisiriza it means mbuno oli wakabi nnyo asajja olumu bagenda ne balabanga yawasa mukebe akuwa ssente z'ogenda ozoonoone n'akuwa emmotoka togirinaako logo buuku tomanyi ne weekola nga buli kimu tolina ky'omanyi n'obeerawo ng'olinga akakolwa kyova olaba they keep on baba addinga we bati n'aba namba emu namba bbiri namba ssatu naye kati omukyala eyeekolera amanyi we bakola ssente oba omugamba ki bagamba abakyala mbu ku birabo basooke baleete ku ssente tubongerezeeko nti ebirabo nga ddamu emmotoka asooka asonda ezizi omukazi anti kati ebintu byafuuse 50-50 ewwa byafuuse 50-50 lujja mu Uganda. Yes dear, mulimu abasajja ng'agenda kukwata ekintu akiwa omukazi owulira agula Range Rover ng'eyo agiwe maama w'abaana owulira agiwe maama w'abaana ng'abantu abo bamaze emyaka nga 2 nga they are connecting kirabo kati gwe tongamba mbu olina omuwala oli wa myaka 27 oyagala brother wange ajje wa myaka 3 akwe Range Rover gwe muganda we yali agiwadde muganda we gwe muganda wo gw'olina akuddako yali agiwaddeko omukazi yenna gw'omanyi. Nze njagala ne boy child bagitunulemu bano abaana baleme kuba babbi amagulu g'omukazi okumanya abantu nze beefula nti bamanye eddiini naye tebagimanyi. Amagulu g'omukazi ssanyu lya mwami wo si kapito oshegeera toyina nakuddawo n'ogamba mbunze si kwaniba basajja baavu oyina kaki osanga omuwala ayogera bw'atyo n'omubuuza oyina kaki soko ogambe nina kino bulungi otizo bulungi naawe tabika bulungi abalungi bangi oba tugenze mu paaka oba tugenze mu butale oba tugenze wa oba tugenze n'abaana abooza toyi balungi waliwo obulungi nga nedda taala ya sitima omukazi soko labayo saba omusajja iPhone 15 at least nga akusanze okwata Samsung Ultra 20 tojja kubanga okwata iPhone oyagala iPhone 15 nga n'akanokia toyina akasookerwako kati ono kabinda wamma balaavu tumanyi mu living a fake life naye eno Uganda ebadde n'abakyala nga Katonda yabawa baliwa Katonda yabawa mukozesa time eno mukole egyo emibiri gye mwogerako it's old fashioned not even beauty no kati mwe muba mugamba mbuno muli balungi nnyo ababi be baliwa kwanza ndaba omanyi I want you people to know nti omuntu okuba omweru tekitegeeza nti oli mulungi tulaya abeeru bangi nga babi tulaya abeeru nga bannabbijo bo be bagamba because nze sirina mukazi mulungi na mubi fenna abakazi oba oli mulungi oba olina kabina kanene oba olina hipu tuba n'amabeere 2 fenna tugenda menstruation lwaki osobola okukwata omwana w'omuntu n'omugamba gwoleega buno obunnyo bwagerekera gwatali Katonda osobola okuba otambula wali n'ogwa ne face yonna n'ebambuka kati osobola tugamba ki oshegera stop living fake lives and stop stressing our brothers mulekere obubbi omusajja omukazi nga talina kyakola use them mubakozese ate ennaku zino abasajja nze nabagaleoza abasajja bakyakwana akusanga tolina kyolina nga akubuuza nkujjamu nammeka nkujjamu nammeka naawe bifuse cheap kati gwe lujja nga wooli awo fena tuli mu kunoonya kugejja ng'oli aveeri nga soba kugamba yo omugulira essimu ya $7,000,000 $7,000,000 mulimu ente 7 ku kyalo so ladies no abakyala kambajemu abaana ab'obuwala mumpulirize bulungi temunyiigira Nusurah temunvuma omanyi waliwo ssebo na yavala si buli muntu nti
yakadduwa nti yakadduwa magezi awo bakadduwa busiru. Omwana ow'obuwala teri ateegomba bulamu bulungi naye ekijja omanyi kinyaga bitono. Tuveeyo twekolerere. Omusajja leka abeera addition. Tuleme fuula basajja nsako. Gavumenti erina ssente ze yali ebawadde nti balina okubeera nga bakwata ssente ne bazijjamu. Mulekerawo stressinga abaana b'abantu. Era abavubuka abali eyo mbagamba gaba okuva mu busobozi bwo. Okitegeera gwe nga gwe okyakutte akasimu ka $5,000. Lwaki omuwala akusa ku stress ya $3,000,000? Kale aleete kamu kitundu naawe oleete kamu kitundu mu balansinga ebbooti. Twali tulabye abalungi. Afunirawa. Ani afuniramu wa? Omukazi. Gwe omukazi. Kiba kikyali kirabo nga nange ndeteddeko ssente. Asaagala ino n'ekitiibwa ky'abakyala. Ekitiibwa ky'abakyala kuweebwa. Abeera mukyala mukozi ate aweebwa naye bamwongererezaako. Buli muntu akimanyi ffe twakulanga bannyaffe bali mu maka naye nga balina amataka gaabwe. Okitegeera abantu balekera okukozesa abaana b'abantu ne babasuulawo. Ne babateeka mu mbeera eyo gye batalina kubeeramu. Omwana ow'obulenzi gaba okusinziira mu busobozi bwo. Bw'osanga omuwala ne yeeyita high class, omanyi abawala beeyita high class nga bali low class. Okitegeera tolina kyokola, talina yadde omudaala gwa nnyaanya mu Kampala muno ng'ovaayo oyogerera omuntu omukozi. Era waliwo omuntu yangambye Nusurah oyomba otya n'omuntu azukka ssaawa 7 gw'ozukka 12 obwongo buba tebukwatagana yadde. You're two different people. Yazukka ku 7 akola ddi? Mulimu n'abazukuka kwemu. Anti kati bo baguyita mukisa n'ebiba bisiraani. Si buli mukazi nti agenda keera ku makya omusajja amugambe baby $5,000,000 zizino ogenda otandikewo ka boutique. Okitegeera abasajja b'e Kampala asobola okutambuza mu hotero zonna z'oyagala naye kuwa ssente ezikola bizinensi. Batakuwa. Kankunyumizeeyo kasitole kamu. Omuwala gw'oyigireko. Mugenda ne mwefuula abagezi. Abasajja bano si baffala. Munnange waliwo omuwala. Muwala ng'ajeeyita. Bwe yajeeyita ng'akwata omusajja ng'alowooza omusajja musiro abawala bye bakola. Omusajja ng'agenda amugulira kawunda empya. Ng'amujja gye yali ng'amuwanika mu apartment. Omanyi abasajja mutubala sebo mutukuba beti myezi 6. Ng'asooka alaga omuwala life. Omuwala ng'alaba nti bw'anaazaala omwana agenda gaggawala. Era kino abakazi njagala mukikwate mukijje kunze kubanze njogera ku experience engeri gye nkolagana n'abantu. People always cry for me. Okitegeera. Munnange omuwala bamala omuwa kawundo akola ensobi afuna olubuto. Obulumi bw'oyisaamu omusajja ono gw'olowooza oli wa kitalo ojja kaaba amaziga nga teri akutaasa. Bino batulumyamukko. Bye babalumya ebyo. Munnange lujja omuwala olaba afuna olubuto ne luweza emyezi nga 6. Aba alina parking we yapaakinga emmotoka we baagikima. Ne bagitwala n'akubira baby n'amugamba bireke buli agitutte ngenda making sure buzibye mufunye. Omusajja anoonya emmotoka weeks 2 ye kennyini ye yagibba. Yagiza terina mipiira nga bajjejjeemu ebintu. Ye kennyini ye yabyetwalira gaayi mu abawala mweyita abagezi mulowooza abasajja abasiru nakibbye nodderi n'olaaza. Obba mwana waani wano e Kampala babagambye zino nkolya. Mumanyi abasajja be bamenyeka mulwakwa kati gwe tokola tobitegeera. Lujja ssente emenya naddala eya wano e Kampala okugifuna. Munnange omuwala ono olwamala gaayi nga amugamba naye kati gwe oli keyalesi sokoddeeko ka boda. Motoka bagikubyeko zinagikuba. Mu kiseera kye bamukwaniramu we yasabira emmotoka waliwo omwana yasaba $10,000,000 akole. Ono ng'atudde $5,000,000 ono alina $10,000,000. Essaawa zino gwe baba $10,000,000 mugagga nnyo asobola okugula kawunda ezisoba mu 3. Ono yatwala kawundo. Zero bagibba. Neza boda takyazisasula. Takyazisobola. Era abawala mulekera okukwata mbuno ekyo waliwo ekintu kirabye ekyade trending ku muyimbi wa fono ow'abakyala. Bruno. But I know where the problem is. Abawala mugenda ne mulowooza mbu because someone is a celebrity that person has money. Those people are surviving as we. Ate actually abantu batalina sente.
asobola okujja nakima ebizigo ewa Nusurah naye nga ngenda muko ajja kunkolera akalango nga ajjayo byabwereere agenda ajja olugoye ew'omuntu naye ng'omuntu oyo agenda mukolera just okitegera agenda oba waggalwenga oyo oba mukuba bifaananyi naye nga byabwereere kati gwogambe nzoono yetaatawo abaana bwebwe obutayagala kukola kuba nze lujja bwe nzija wooli mala tukola agenda yaffe nti mwami wange omulungi paka wano nzaale n'abaana bawala balina obuzibu bwalaba omusajja ng'akwata iPhone avuga ku mmotoka etegeerekeka agamba naggaggaddoni abantu abamu bano ebintu babyeyazika tuyiseewo layini ayiseewo layini okitegeera bulungi kati mmwe mugenda ne mubasiba abaana okitegeera nze era abasajja mubazzeemu amagezi mubaleke babazaale babalabirire bakijjawa nti omusajja munnange ye yalina okuzeetema buli kaseera mulekera okusiba abaana b'abantu abaana lujjo abawala bano balina oyiga abasajja nti ono omusajja njagalako sex why do you go on ne mweteeka mu butaala lwaki mwedivaluwinga okutuuka awo buli musajja abaako ekigendererwa eri omukazi buli musajja abaako ekigendererwa eri omukazi kati nga baliwo omusajja ng'agamba nze Nusurah yandabikira bulungi buli kimu kyalina nkinyumirwa nesobola muwasa wabula ate we mukwana n'entambulako naye entebe bwe bulamu bwange kati nze olw'akataala kange n'okuba njagala bingi ate nga simanyi ne babikolerera ne ŋŋamba nze ono bwe muzaalamu omwana tugenda yita mujja zaala abaana bammwe ate mubayise omanyi abantu balina eŋŋombo mbu simanya buli mwana ajja n'omukisa we nga buli mwana ajja n'omukisa gwe so waaluno omwana w'omunaku asembayo kati wano e Kampala kindagata nesasula emitwalo ago omunaku akola ki talina eyo ddekeya kati mugende empola zaala omwana ng'okimanyi nti daddi ne waba taliiwo osobola okusitandinga lujja omusajja buli waalimanya nti ono omukazi asobola okusitandinga whether am around or not akukwata nga kalira ka mwana takuta kubanga abasajja nabo bagale ku bakazi nga gwe first backup ye negwe nobeera n'omusajja nga tolina kyomuyamba olinga nkukunyi buli wogenda ku mubiri onyunyunta bunyunyunsi okitegeera naye ekyenjawulo bano bo be bateekamu abaliwo abateeka bano bakazi ba Bruno ke bo bakola ne bamuteeka kati lwaki bavaayo bamuwogganira bamulabisa erinnya limenya okukola anti amala n'ava mu layini batya lwaki temulinda abasajja babajjeyo lwaki wejjayo kuba kumulisa omanyi those people want to put you in blackmail kati era Bruno ke mukowo olowooza abagamba atya ku status teekayo tabaliiko kati yakola atya ate bonna bakaba kyekimu kyokka tono n'akaaba n'omulala era n'abeera nga kyekyo kyenkugamba okutegeera n'okumanya bibeera byawufu kati abamu tebabirina mwe mutegeere omusajja omuvubuka oli tannayagala kuwasa ye alina omuntu we gwakola ki gwayagala gwamatira lwaki omwesibako n'omuteekamu n'essente zo bazirye nze Bruno muwagira nagamba dda simulinaako yadde akazibu ate alinga nze tontiisatiisa ngenda kulabisalabisa kati nkugambye waba yagamba ki Bruno kibi nze ngamba wama brother thank you for the good job continue yes banno tobafuddeeko bino paka we baliyiga nti temwesiba ku muntu Bruno bw'ogenda n'omwagala takugambye I want you to be my wife okitegeera abaana bamuyinjale nga beetaasa kati abatalinamu kasente nga gwokalina yazimujja mu nsawo yamubba teyamubba ababa balabisa nalowooza mbu asobola okumusuula okitegeera kati Bruno ke ayagala abalage wa kitalo temusobola kubaako katoloza bijja trendinga bbanga ki balekerawo okumwesibako lwaki abakazi we tukyankalanamu nga mulabisa lwaki mwogera nnyo ku nsonga z'omubuliri bulujjo oyo awaakawaaka akuna oba okayana kinga baawukuuka baakola ki baawukuuka finally boy Charodi akola atya wakati mu mbeera nti oluusi wajja abaddukireko mu abalina kasente ate mutunyigiriza mwaga tukole nga ndogoyi omwana omulenzi ali eyandaba omanyi abaana abalenzi lujja bayita mu bingi nze nsobola okujja nankulabya okukola sente nezimbula nenkubira daddi nemugamba nze sinnalya ate nze njagala kgendako wano nampa kati omwana omulenzi akubira ani bakyali ne bakyali balibyala oba olina okunoonyaayo bagamba ez'omusiru
omugezi yalya. Kati nze mwana ow'obulenzi omanyi nze mbaagala nnyo okitegeera bw'ogwa ku falanga oyo anti bagamba ebintu ennaku zino biba bya connection muyitemu kanaana oba avaayo alabise kati gwe omukolere ki Kampala na Uganda babuuka tebamala budde bakwogerako emubbiri gwe ng'osigala mu bulamu bulungi kati obakolere ki abalenzi baakoowa lujja obeera munaku n'oyagala kannusula n'okola buli ky'osobodde n'oyagala nnusula neweeresa buli kimu nnusula omuwa obulamu obuki nusula kyakusasulamu kufuna ddaddi nga yakolamu n'akusuulawo ng'atakumanyi n'akuleka bano abaana baba tebalina gye baddukira omwana ow'obulenzi talinga mwana wa buwala nze lujja njafuna mikwano gyange ngaaba tukuvume tukuwe you cannot get your friends to abuse me oshegera muba depressed temuyina boogerero wane Kampala omulenzi n'awavaayo n'agamba omukazi yankubye bano bagamba bugambi that woman deserves a medal mulimu abaana b'abantu nga bakkakkamu kati mmwe yo simplicity ate ffe tubatwala nga yo stupidity ne tubakwata ne tubakola ki ne tubamanyiira kati yessaawa abakazi bwe bateddeko ne beefuula abavaliyo okitegeera kubanga bino eby'abakazi okuba nga basinga abasajja ssente tebitandise ku mulembe guno kuva dda mwalimu abakyala abalina ssente okitegeera naye kati abakazi balekereyo intimidation nti ojja kujjookanga omuntu if you try to love someone ng'okitegedde omwagadde mwavu n'omuteekamu ssente ffe tetwaliyo lwaki ojja otuwogganira mujja mu kamera kati bwe mugenda nga mubasereebu abo nga mubaagala capturing a first date tuteereyo okitegeera tukoye okujja ne mulabisa abantu buno mono n'amannya g'abantu temujja gwonoona okitegeera mulekera ebyokangakanga abantu blackmail tezikyakola people are busy oli walabira nti ono mubi ono mulabira nti muki Uganda ina abantu bangi not all can love you not all will hate you that's it mpayo submission ku mwana ono abazaaliddwa kiki bayinza okukola kuba baba bafuuse mama na taata babeera bafuuse mama na taata naye eri omukyala yenna azaala omwana najjira mu scandals nyingi badde nkusaba mukama wange guli guba musaayi gwa musajja tebagwegaana owulira beera mukyala mupambanyi lujja abasajja boolaba abo banyiiga omusajja bw'anyiigira omukazi anyiigira n'omwana we kati gw'ojja kuvayo lowooza olabisa taata wa mwana omwana omukuze nga talina kitaawe okitegeera this media is very bad it keeps records omwana ajja kukula ategere mami ye yali omusobya wali ate abaana balina engeri gye batwalamu ebintu nagamba nze maama wange gwe wagoba taata wange waka okitegeera mu scandals zammwe zino mufube nnyo okulaba nga olwananga gwe maama abakyala temukwata abaana bammwe kubalwanirira okitegeera mulekerawo okukaka abasajja abaana you wait guy akugambe produce for me why do you produce bakikola intentionally okitegeera ne bajja ne bakwata abalenzi bano ne babanyigiriza naye kirungi ennaku zino ne ministry eri bize luli anti nga badduka ewa minisita naye kati eri bize mukaaba n'abalaba bulabi bwati kyebakola kya DNA kidi kale mwana wuwe ng'omusajja agamba nze ngenda kuwa sente emitwalo 15 omwezi bwe busobozi bwange okitegeera kati abakyala ekyo kye batamanyi abakyala muyiga okufumitiriza mulowooleze ewala naye si abakyala bonna abakyala abamu bali bize me I have single mothers here nga they don't care abakyala bakola sente zaabwe ng'oddaabyo mbu agenda ku TV kweregana musajja okitegeera bano abasajja bano bawuguka mwe lojja tondaba ntinyirira baba nga asobokera ku mata n'akwana omuwala nanneerabira kati obwongo budda after 2 weeks kyova olaba njagala mwawula omukyala ku mukazi okitegeera mubeere abakazi ab'ensibo okitegeera better ne reason lwaki that man has to keep around with you you're not going to be submitting legs are too cheap kati omusajja alekenze Nusurah asobola okumubakinga up ajja kugwa amanyi kuba make-up mbu n'amafiga akutwalawa legs are too what legs are too cheap right now basajja bannange mukawuliddeako naba nnono tolina kifo ky'omanyi nga osasula mutwalo ng'abakyala baba inside baba naked nkulagirire brother
Oli ready? Tukireke ekyo. Nakuwa bwino. Yogera ku Nusurah Beauty Shop nga tumaliriza. Nusurah Beauty Shop. Omuntu yenna nakati Uganda etegeera nti Nusurah mutabuzi wa kizigo ekiri ku original tetukozesa makeup. Omukyala baba asazeewo nti ngenda kwemyukira amyuka kuva kagere paka ku matu. Makeup ewaffe it's a backup plan. Tuteekako buteesika lipstick oba nakuba ka eyebrow kyekyoka. Ebizigo by'abaddugavu ebiri, ebizigo by'abantu abeeru ebiri, ebizigo by'ababebi eby'abaami oba oli mukadde bano simanyamu aging. Nze abakyala bawano ba myaka nkaaga batunulanga abaana ba myaka abiri tebakyabeera na zino wrinkles simanya eye bags ezo stretch mark nawe nga bonda balaba olususu oshegeera sirika n'okusirika nti nze kabitunda atotereza n'ensusu ezi. Yes, you come support us. Oyina mbalabe oyina ezo namakulu abantu babeerusa ne babononera ensusu oba oli mukyala muddugavu oyagala kuba mukalayo oli mwami embalabe zikusumbu jangu muve mu bino mbw ate you need facial you need this nedda ewanga you can be treated nga nebyo binane tubikoze eki tobigenzeemu abagala weight loss abagala okumanaginga emibiri gyammwe you come through omubiri newo guba gwagaana nina supplements esobola okuyamba n'ofunaako kaweight kokola ki kobeera oyagala olina kibebi kyo olusuragana please you come through ngenda bawa ebizigo ebirungi musobole okunyirira nyongera okubategeeza nti nze Nusurah mukama yannyimusa ndi mwana atya Katonda bapikerere mwongere amaanyi ndi gold ngaye mulaba ka skin color kano naye kandibadde kaddugavu kandibadde lumerani neno lukola ki kati you're not worth my time. I can't even talk about you. Big is big. Big is big ye Nusurah kasi ku Nusurah Beauty Shop. Opposite Absa Bank nga bakkirira Makerere Wandegera. Makerere University wobo jimanyi nankulabye erimu eyo area almost in town from town to nankulabye just in 10 years 13. Otuse wa Nusurah. Tugenda mu festive season mwabagala abasama temujja tula ku mitonga muli basiiwuufu banakwe batya kissing embalabe zikujjudde black spot ana mutuleke byonna Nusurah yabikolako so n'olw'embeera eyo nzize abantu bamuwa ebirabo wano Nusurah olw'emirimu gy'akola so ne iPhone zagikuwadde oba iPhone ba clients banga balungi be bagimpeereza bannange bujja mutuvuma naye lanze bujja sikwata simu ya layise simu gye nkwata yiyo kale yakakadde kamukokka kati minnange lujja bali Nusurah sumulwa birabo kati birabo ku birabo twafunye boxed pozi bagikwata batya anti amalo tubanye mu kuyiriba eyo kuyiriba Nusurah bimutwalira obudde dhali okumanya kati mwabatulaga obubina ne mutulaga nti iPhone za tabu kakano lujja no kati omanyi nina amasimu 3 oba kati nkole ntya ati iPhone ogenda jimpa iPhone ngenda jikuwa mukyala wajja kunkuba ate yanakuwa ki ku birthday wanankuba ng'omubuulirira namubuulirira haluja kati go mukyala akwagala ategeera naawe si wakubuulirira mukyala gwe babuulirira abamuyaye tabamulaavu wammamu abadde balowooza bwa iPhone bwakabi bubuno iPhone Nusurah straight agifunye kati omuliro kweguli nnyo mu mugende empola ene esobola okukwata nekola project yemuga etunulidde oyo ayingira Nusurah ziri endala zisigala ku business wekiri ababana balolomodo nze lolomodo waabwe Nusurah muleka ajja tabuka abagira iPhone ekole video ku muntu omu amaneza naawe but I'm gold ndi gold yayita muliro mungi ate ndi muyembe kati saa zino ndiko ki ebibala mukube omwami wange mwagala nnyo omanyi yagenze nangamba baby what's going on tali ku TikTok andi nemugamba what nangamba a certain friend of mine has sent me your things mbumuyomba but nemugamba my baby ajabi finishing nemugamba kati baby oro nagamba nedda just funa time nechaliwo mugene munywe kachai yo mwami nzaluja na mwami wange njagalira nalabye bafundu kululunga bawogana nengamba laba nno buno obukazi obwalemwa amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot
so eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.